Okay, verse 256 omukutu kuulye essaawa yonna from now Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu eyagenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya America asubirwa okudda ku butaka e Uganda. Wabula amadda ga Bobi Wine okuva we yalangirira nti akomawo, abangi bakukuta mu gavumenti ya Museveni okudda kwa Bobi Wine kutandise okubatuuza obufoofofo. Buli omu ayogera bibye. Njagala olabe clip eno ate tukomewo. Verse Strange Kwoli, make sure to subscribe, share the video and of course tap the bell. Gwe ng'oyagala okumanya nti everything bw'alidda wano n'atakwatibwa because yagamba by his own admission that I left the country without using official borders. The question, Douglas Segawa, is it an offense, yes or no? It's an offense. Exactly. Eteetaagako n'abajulizi ye yennyini yeewaako obujulizi. And obujulizi alina producing a passport mu kooti, ogwo omusango tegwetaaga na kuwanvuya gwa lunaku lumu. Era bwadda wali balina kugamba nti entebe ku kooti basome omusango gwe guno, charges preferred. Do you have an exit stamp? Nti sigiina. Iriga an unauthorized exit. Okay, Honorable, I heard about the negotiation. Anti ulira nze njagala kubuulira nti bw'onookiwulira tobuuza. Omanyi mmwe negotiations muzirabira mu bubonero ki? Oli kasita atandika okujoboja nti nkomawo, aba yayogedde n'ani? Muli basiru, yadduka agamba bannoonya. Kati yayogedde n'ani okkomawo? Abamunoonya baakudde. Gwe Douglas Segawa, people of Buganda mwina obuzibu bubu obutayagala kutegeererawo. Ono yaddusa agamba bannoonya kunzita, abamunoonya bagenda kulayira ne ku ntebe kwebali be bafuga n'eggwanga. Yayogedde n'ani okudda? Yabeebuuzizaako. Omwana agambye mbu ali mu Amerika azunga mu buli maka ava wanadde wali ava wanadde azunga buli nju. Bw'ogenda n'oyogera ne ba student b'amasomero abali eyo mu America, what are they going to do? Do they influence any foreign policy about Uganda? That's wastage of time. Ono agenda alayire, ono olumala okulayira nabo balayire batandika okufuna eza leader of opposition n'ez'ekibiina. Honorable, nzikiriza nkubuuze wano katono. Tulina ebigambo bisatu Abannayuganda kye mumaze okulaba bye batategeera ate mu bannamateeka you can actually explain better. Tulina kye tuyita transition, dialogue and pardon. Abantu bagamba tuyingidde 2026, between 2026 and 2031 tuli mu transition in all sectors, by the way. Bwe tutunulira political dynamics, bwe tutunulira politics ekisaawe kino nga bwe kiri, bangi nnyo mufulumye. Ba Muhammad Nsereko, Bamuwanga Kivumbi, mwena mufulumye. Naye ate ne tulaba nti waliyo ne old regime eringa egenda okudda Norbert Mabwazeemu ayingidde parliament. Are we seeing a transition in this particular period that even what Museveni said in 2020, Yagamba, the opposition will be no more? Is it actually occurring currently? I believe 100% mu kye yayogera. Where do you see it? It has come to, to place we can actually view it currently. It's just bogus posturing. It's bogus posturing. What do you see them? No government, they have critically opposed this. What is it there for you to show that this is critical opposition? Are they opposing anyone on the basis of ideology? Do you see an ideological difference? It is not there. It is just some people who are driven by urban excitement abali awo. Ani gwogenda okutwalira mu eyo bandwagon. Nze I was never gullible by such individuals. I'll never be. No wonder nti omuntu ayinza okubeera that stupid n'abeerera ku national TV n'akola admission nti bannange nze yabawaddeyo. Gwe oyagala nze ntuule n'oyo omuntu nti abo be basalirawo ekibiina. IQ 0, extremely not informed,
Mbunaabo nabo baagala buyinza kufugaani. Rubbish. Honorable, I'm being honest, Douglas Kesegawa. I understand. You are very honest. So you can't bring a man's caliber yenkananga Nyanzi. Aina IQ eri below 40. How did you gauge it, Honorable? Those are just allegations. Right? Mutereko statement ya Nyanza awo ngejinga IQ. Teka kaawo tubuuze abawuliriza oyo IQ yeriki. Eyinza okufuuka 40. Bakubuuza ki ku parade eyo? Baali babuuza asking nga bakubuuza ki ku parade eyo? Baali babuuza abantu abaagirimu nti bonna bonna mboogera amannya gaabwe. Parade nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga bukyamu bwa parade naye nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amannya agaalimu bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira ku gamu kumanya? Exactly. Didn't you expose them? Why not expose them? Kati njagala abantu abali kuno batuwe IQ y'abantu ngabo. But let me ask Honorable, what did you want Nyanzi to say? Because Nyanzi was very particular situation. We sebo si gwobuuza bembuuzizza bali wansi. Nawe bajja kujajinga no IQ. IQ eri kummeka? IQ eri kummeka abantu abali wansi. Baabo Kayanja agamba 0.2 binti amuwadde 7 ono 20%. IQ gazi bweno. Waliwo agitadde ne mu negative eba yakanyonyi. Eri mu negative eba yakanyonyi. Waliwo omuntu omu baaga nti singa bateeka obwongo bwa Nyanzi mu kanyonyi kabuuka kadda amabega. Mpola oyo taata w'abaana. Kakati bwe kaba kanyonyi ekyo bwe kaba kanyonyi kayinza okubuuka nga kadda mu maaso. Naye wamisereko. Naye. Ebyo si byange. Ebyo by'abatuuze ababadde ku kyalo kuno ku mukutu guno abawuliriza. Baabo bagaba Max. Si Max si zange Douglas nze tombuuza. What would you have said? You see, first of all, sisobola kuba mbigere bya Nyanzi. By the mere questioning minti mbeere mbigere ebyo. Oba onteeredde ddala wansi. Oh God. Kubanga katutandikire ku kiri basic. When you take the oath eri banno nti gwe mukulembeze waabwe noba paradinga ku kintu ng'ekyo. Why Besigye is held up as an intelligent man? Besigye baamubuuza weerayiza n'aganze yeerayiza temukwata omulala yenna. Okijjukira? Ekyo kijjukira, definitely was on record. Ono teyadimiitinga yagamba bannange nte nze mpeeyo bannange. If you're a leader, you should be able to take responsibility. Lwaki badduka buddusi? Okay. Ajja agambe nti kituufu kyekyo nze kennyini. Lwaki ayogerera mu mpuku nti nze yakawangudde? Besigye baamuyita mu kkooti mugijjukira mwenna Kasangati ne babuuza Besigye weerayiza n'agamba I plead guilty. Neerayiza nze pulezidenti. Omulamuzi n'amugamba ngenda kuwa beyiro. Besigye n'agamba togimpa. N'agigaana. Oyo Besigye ayina lo. Gwosa lwaki bamukumidde mabega wa mitayimbwa. Yeyiko na lo ngumu kabisa. Olaba Honorable, nze kyendaba mu byonna. Ekibiina nga kya National Unity Platform n'abantu baayo
kyalemererwa okumanya nti ekituufu kirina omusango gwa military drilling kyekisooka ngabba abantu tulina mu kibiina omwo nga tetulina balons naye nga tulina ba diehards nti tewali muntu agenda vaayo ayogere ensonga egamba nti omanyi kino kibi kino tekyalina kukolebwa era ffe kyekitufuula ab'enjawulo navaayo nenkola post eyankubibwa essimu besijja kugamba onaleba ojja bakuteera mu inbox mu WhatsApp abankubira essimu ne baŋŋamba nti can you put that video down right now ne video njirina but ku account yange teriiyo That means you are a cult. nabagamba nti wekiba kiri nti tulina emisango ng'ekibiina ekya national platform ekyakukola parade and someone came out and proved everything naga nti yabawaayo that means kamule nga wokyogedde nti yakyogera mu bukakamu yamubuuza bulungi nnyo tamukase takoze eki n'abawaayo kiba kitegeeza national unity platform erina kulaba ng'efightinga battles zaayo okulaba nga kino tukifuddemu kitya admit it or not oba tteeka lyali likozesebwa ku bazungu oba kunyigiriza baddugavu oba ki as far as it exists in the constitution kigifuula okuba nti kati musango okukikola naye ekintu ekyo buzibu bwe tulina ffenna twalemererwa okukkiriza nti kati guno musango era gwa ddala tulina kulaba nga tufuna ngeri gye tuguvaamu that's the only challenge mwami Nyanzi oyo mulaba abantu abamu we tumwogerako babamu balowooza tuba tukuba kibiina because balinamu kali akagamba nti omanyi mwami Kyagulanyi muganda wa mwami Nyanzi then okuba mwami Nyanzi oba oyogera ku mwami Nyanzi ekibi kyabakoze directive okuba mwami Kyagulanyi but remember yes mbuuza olina kyoyogedde kyenjagadde nnyo ekiri very interesting mu kibiina kyammwe muyina abalonzi ne mubaamu ne ba diehards ba diehards be bakyasinza obungi omulonzi alina character ye ne diehard alina character ye ekibiina kyammwe kino bwe tukitunuulira kirina ba diehards bangi nti ensobi ne bw'eba ekoleddwa bo balabika nga abatagiraba wadde ebakuba isn't it? yes Right now I pull you back here, let me pull you back here. Why didn't Nyanzi kati gwe nga gwe omulonzi, right? Why didn't Nyanzi tebamussa wansi about all those particular allegations oba ntuufu oba nfuna asooka na steppingako down, but we saw your particular political party endorsing even Nyanzi nemuwa ne card ng'already alina disputes bwe zityo, isn't it? yes Then what kind of particular administration are you having in your political party? to be realistic nze kenyini nange neewuuzaako why was Nyanzi given a card to come at here in Kawempe South kubanga ebikolwa bye byonna because wotunuulira ebintu ebikuweesa card ekimu ku byo mulimu okubanga ogondera ekibiina n'okukola ebintu ekibiina nga birina okubeera omuntu yenna yenna atagondera kibiina ye muntu akeera ku makya n'akola statement ku poliisi n'awaayo abantu abaali mu kukola ekintu nga bo kye balowooza mbu tekimenya mateeka naye ng'owaddeyo banno abamu ku b'ekibiina nga mwalimu noki n'omwogezi w'ekibiina mu National Unity Platform obuzibu bwe nalabamu ekirimu kiri kimu tulowooza oba balina endowooza nti abakulu ennyo abo abasajja abakulu abo especially kino nkyogera especially if it comes that you've been with Mwami Kyagulanyi for so long balowooza tosobya kadde mwako abantu abamu abali mu kibiina kya National Unity Platform balowooza abakulu nekuteekako in quotes especially those ababadde ne Mwami Kyagulanyi for some good time bo balowooza tebasobya. That statement is a trash. That kankubuulire teri kintu kiremesezza kireetedde kibiina kyaffe kuba mu mbeera bweti n'abantu kubanga tulowooza nti no, you know, gundi tasobya. Who told you if even the president or any other person can have advisors? You know the purpose of them? A person is given advisors to advise that person in anything that is going ekigenda okugenda obubi. Bamugamba nti mukama waffe ano kyokoze kiki si kituufu. Omuntu nga Nyanzi leading one of the sectors, that is the informal sector. Nga senga tudda mu ggwanga nga Uganda, it's actually 60% they are under informal sector. Nenga noba you are not royal, you are not realistic to the party, okubanga even osobola okuwayo banno gwe okwejjeereza. Nenga naye waliko. Sipaki katono nzikiriza. Nyanzi ono temumulaba nti bambi
skills za leadership yaita inazimala kutuka kweyo level bajimuwa because maybe muganda wa mukulembeze okufuna that particular position because omuntu yali asingira ddala okumanya kwe kubeera chairman. That is it. Tolaba nti bamuteekako weight y'amaanyi nga tasobola ddala kugisitula nga n'okugitegeera tagitegeera bulungi. Tokubamu system yammwe eronda abakulembeze mu kibiina kyammwe ebiraka. Nze kati kankubuulire ndi wano bampita Spanky. The only people that are legit to be in the positions ze balimu na kati kamba bawe wano. The people who are legit to be in the positions ze balimu. Secretary General asana okubeera waali. Nene mwami Waiswa okusinzira mwe kamba buulire tubeere realistic okubanga oyogerera ekibiina nenga you ovayo noyogera ebigambo because twetaaga empaji ezitayina kukwatibwako nga zirina okwewala buli kimu. Ne mwami Waiswa twakwagala nnyo kanukuwa ekyokulabirako twakwagala okubeera ng'oli deputy spokesperson naye n'osukko nga n'emboozi z'onyumya ne ku televisions zirina kwogerwa bano abaana baliyaamu abaawana eno ku TikTok. You cannot come out and start abusing people. Omuntu akulira ekibiina nga you are the spokesperson of a national party oba ekibiina ekiri political ekyawandiisibwa. Olimpaji ya amaanyi eyeetaaga nga n'ennakawa baali bakwetaaga. Neto walondebwa n'abantu b'ennakawa they were disappointed because you were in jail. But why are you in the jail? Because okola ebikolwa ebitakusaaniddemu wadde n'akatono kubanga gwe abyogera. Waiswa yandibadde n'azimba bantu n'agamba omanyi bano abaana kambateekewo okwogera ku bino ebigambo naye nze kansigale nga ndibwe nti I want you to look at a person called Ssenyonyi. I want you to look at a person called Ssenyonyi, omwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. How many times have you come out on the video on any clip nga avuma buvumi bantu kubakkakkanya wansi? So bano abantu abamu balondeba mu bibiina. Spanky oli mutuufu ku ekyo. Joel tubeera naye ne mu parliament is very respectful. Look at that man. Olw'okuba ebbanga lye tumaze naye kisobola kusituka. Joel tugeze n'asigala waggulu. Kuba akimanyi nti by the time I step forward ku muzindaalo gwa house amanyi nti kyendeeta kiri of value. Kwega Joel ate nakyo tulina okkikkiriza nti ye Joel empisa ze endala muko. Sigamba nti oba level ye ya buyigiriza oba ki naye is a well behaved guy yakulira nnyo mu church I think a little bit. You have to give him that credit but also yeetwalira mugundi endala. Kale olumu kitono nnyo lwayitirira naye era ye apologizes naga mbadde saakakonamu awo bwe kityo. Naye omanyi ono he had to work his socks off to prove nti asobola okubaawo ng'atambulira mu kifaananyi ky'abali abavoola abakkakkanya n'ebintu ebifaananako bwe bityo. So I think at the end of the day nga bwe gambye Spanky kyoyogedde until you break those chains ogamba I'm Spanky because okay then the party then so what ekwongerako ki because it is you supporting the party, it is not the party supporting you. Are you a supply oba supplying ngatto oba supplying t-shirt oba supplying ki? Omusajja yagamba people should not be prisoners to parties. And you should be able to change it at any one time that you want. Or even not to belong to any. You can sympathize with one and say, maybe I sympathize with this one. But I'm not a prisoner to a party. It's not a cult. Naye oli bw'akubira essimu n'agajjayo post yeyo oba omanyira kati nze the DNA in me. Otya. Oba nali mu kibiina nga President Museveni ye chairman waakyo nga tasobola kuŋŋamba kino tokyogera. Kwegamba if omusajja ono akyali mu buyinza tasobola kugamba mubaka ali mu pate ye nti kino tokyogera. Omuntu atanafuna buyinza ogamba otya omuntu nti kino tokyogera.
then you claim to send fe twagala ku preaching a democracy. I think it's a big job. Eyo muba muzimba ba gangsters, it's a gang. Kiwayi kyaba kibonge. Honorable Olinga Sige Kifaananyi national platform is just a gang. Ani mwogezi Nze w'ekibiina kya Nze sisiize kifaananyi. Oli agambye abamukubira essimu bamugamba ajjayo posti eyo. Kakati ate ne bajja ne bapreachinga democracy and freedom. Kakati who preaches freedom but practices what? Authoritarianism. That's a cult. Okay, Honorable, as you're going to leave the parliament very soon. You're going to leave the parliament very soon. Very vibrant. Currently in the opposition. Will it actually survive the wave between 2026 and 2031? Because a lot of challenges are on the way and we are seeing them. How are they going to survive? And will they even survive? If President Museveni wants Snoop to be there, it will be there. If he doesn't want Snoop to be there, Ajaji Jao. So Snoop ina kusabirira kimu nti General Muhoozi si afuuka president. Because if General Muhoozi becomes the president, there will be no Snoop anymore. No way. Era yateekayo tweet mwe lwakuba muzira bange ez'omuzannyo n'agamba nti it's just my father yayina ekiseeri bano nenze nandibadde ye yagala yandibadde yagifinishinga dda completely. naye nze wemba ndaba Honorable singa lwakuba nti munnange tulina ekintu ekyatujjamu. Museveni ayina ekisa kingi nnyo. Nze ndaba omuntu eyandibadde ku side y'opposition ng'avuganya Museveni yandibadde Honorable Nsereko kuba amagezi oyina mangi. Abo abasajja tebasobola tebakusinga mu